Alien Skin final yanukudde Palaso era muwadde eddakiika ntono nnyo ng'agenze okumwetondera akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo era nga ne military esazeeko Alien Skin buno obudde ye mukuuma mu maka ge nga w'ogenda ate okubifuna mu maaso awo. Fred Lumbuye avuddeyo n'asala ekigambo ekyagejja n'alimba abantu mu katambi ng'ate w'ogenda okubifuna mu maaso awo era ng'abantu bavuddeyo okuwooninga okulabula famire y'Amayanja nga w'ogenda okubifuna na maaso awo era nga basinze Palaso ne Dr. Jose Chameleone. Mugamba mutya mwasibye mutya omukyala erabikira mu katambi omutemu ng'atulugunya omwana munnange bamusalidde emyaka 40 mu kkomera. Mugamba mutya kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell emisubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sigenda Krisa munange nkuvuze butereevu paka ewona omukyala Precious Tumuhaire eyalabikirwa mu katambi ng'atulugunya omwana mutoyi ng'amulumisa amannyo amutuga omwana okutuusa ate bwe yajja omusaayi. Munange kino ekintu kyalumanya abantu bangi nnyo kale buma bugamba ne oba nga wali tozaalangako ng'olaba kana akatambi nga mazima oyinza okubwatuka n'okaba. Olunaku olwaleero agasimbaganye mu kkooti n'omulamuzi era emisango gyonna tagyeganye agikkiriza omukyalo era nga kkooti emusalidde emyaka 40 bwettu. Kati ne weebuuza kiki ekyali kimukozesa kino ekintu kati emyaka 40 kale tewali buno budde ali myaka nga 3 nkati wogattagattamu gy'emyaka gy'agenda okumala mu kkomera kumpi 7 n'okusoba naye nga kiki ennyo bannange mukyala gwali ofaaki era nga bwe tweyongerayo ne Kadaama Omufiripayini ono nno nga kigambibwa nti yayoleza omwana wa boss we mu mashini era nga emboozi eno eva ku weight. Munnange olunaku lw'ejjo agaliwo kigambibwa nti kooti bw'ekyo ate bwe yamusalidde ogw'okufeera yatwaliddwa Kalabba mukazi wa teyajja eno okunoonya akasente akyuse ku bulamu bwe basanyuse famire ye kw'otadde n'abaana be n'ate munnange wenjogerera bazizzaayo mulambo zino emboozi za mirundi 2 ate abalala bagamba nti munnange basazeewo asibwe obulamu bwe bwonna paka bwalimalira ku nsi. Kale bwe tweyongerayo ne Mayanja famire munnange nga bw'obalaba awo bongedde okubalumya ye bababuuzaako munnange mwafunye kukookulya akawungezi kabatambulidde katya naye nga mu maaso awo nina emboozi yaabwe era mugenda kubanga nayo ngibateerako ate nga mugiwuliriza yo ebirimu byennyamiza ne naye ate nga oba oliawo byandibwa ebituufu oba bawaayiriza manyi ennaku zonna abantu basala nnyo kuba naawe omugambo nze nga nze sibimanyi wabula kyendiita kyempulira. Munnange olunaku olwaleero zibadde ziwerawo ssaawa nga 7 ku 8 awo Alien Skin n'asalibwako military nga woolaba awo abantu ne batya ne bagamba bannange Alien Skin ate bannange kiki leero biki naye munnange babadde bazze kakasa balabe ddala kituufu Palaso bintu ki bye yayonoonye era bukodyo ki bwe yakozesezza nga woolabawo naye era mu kiseera kyekimu Alien Skin alina message gy'aweereza Palaso amugambye agende yeetonde ng'obudde bukyali ate alina kuva wuwe Palaso gy'asuula paka wa Alien Skin ng'afukamidde ye tayagala kamanyiro. Bannange bingi Alien Skin byayogedde yemenyeka ki bannange bamikwana katambi kalina mu maaso wano katukalaba ati tusobole okweyongerayo ndowooza n'agaalira ate tunaakola ki naye nga yebaba omusajja bamuyisiza bubi.
bwatyo munnange Alien Skin avuddemu omwasa agambye munnange Palaso akuwadde eddakiika ku ddakiika genda omwetondera ate olina genda wuwe ng'oyavula ng'ofukamidde omugambe sebo taata munnange Kimenke CEO Alien Skin munnange saasira biki akugambye singa tokikola essaawa zonna agenda kuzzaako muliro so munnange akulabudde bukyali kati bikwatamu eddene n'abantu nga mwali nga mubalumba munnange ate ogende weetonde ffe twagala kulaba wano wamma buno budde misaayi munnange sigenda kulwisa nkuvuze butereevu ewa jjajja ife twamukaza kuli ajjajja bala taata kwegamba olw'okusinziira omukwano gwatulaga Father Musonyoli Expecto Magembe maaso wano Fred Lumbuye asaze omugambo n'agamba nti jjajja waffe ono gw'olaba ekyamulwazizza bamuwadde obutwa bannange ebigambo ebyo si bituufu Fred Lumbuye baagala kuleeta bya bintu bya politics ate mu makyaki gaffe ag'abakatholika ate nga munnange ffe tetubikiirizaamu era ekyokulabirako amakyaki g'abalokole abakkiriza ebintu by'abapolitics munnaye gonna gatandise okusaanawo okusasuka so munnange Fred Lumbuye bw'oba ng'oyogera ebigambo ebimu osooka nga kwekenneenya ffe tebannaba kumuwaako butwa yabadde bwazi ng'omuntu bw'alwala abangi gwe mmanyi nga Reverend Father Magembe ow'Ebukalango nkiddamu munnayuganda munnaffe ate nga muweereza wa Katonda abangi gwe mmanyi nga Reverend Father Magembe ow'Ebukalango. Reverend Father Magembe ono yaweebwa kanyokawulire emyezi 2 n'ekitundu emabega era embeera ebadde mbi nnyo n'atuusibwa okuba nti ayambibwako Archbishop wa Kampala bumuddisa mu ggwanga lya Italy okufuna obujjanjabi obusookerwako naye yasobodde okuddizibwa mu ggwanga Uganda asobole okuba era embeera yembi yakomawo ndowooza 12 omwezi ogw'Okwakubiri mwaka 2024 naye ng'embeera ye mbi teyeetegeera olw'obutwa obwamuweebwa y'ensonga lwaki temwalaba engenda bikujjuko biri Bukalango eyo olw'ensonga nti omu ku badde bakulira ekiwayi ekyo yaweebwa obutwa naye tamanya ani yamuwa obutwa kyembagambye nti Eklezia yajjulamu enseekeezi nawe gwe wenna ali eyo bwe batuuka okuweera musajja wa Katonda obutwa ate nga si yasoose munnange nkusaba weegendereze nnyo ensi gye tulimu eri abasajja bajja mu Uganda okugisaanyaawo nga baagala kujjawo bannayuganda bannakabala bateekewo enseekeezi zaabwe ez'Abanyarwanda zikigambo si kirumamu nkyogera Banyarwanda kale gwono Omukatuliki ali eyo nkusaba mbi osabire Reverend Father Magembe ow'Ebukalango yaweebwa kanyokawulire mbeera ye si nnungi olw'ensonga nti obutongo bumanyi bulungi nnyo engeri gye butambulamu ne gye bukolamu kale abaladde omulaba munoonye bwatyo munnange awo omwami Fred Lumbuye bwe yayogedde ebigambo eby'obulimba ng'abyogera ku Father Musonyoli Expecto Magembe abangi gwe twakazaako erya jjajja erya taata bannange ffe nga ffe abakristu tetukkiririza mu ebyo ebintu kati ye Fred Lumbuye yaddidde ebintu oli yalwadde bulwadde bwe ng'omuntu walwala ate ye ayagala kuyingizaamu politics ate bo munnange abakristu kye bagaanye bagamba bo tebagenda kukkiriziganya nani ne Fred Lumbuye era basaba kana akatambi gwe wena abadde abuddemu amaanyi ng'ogamba ate munnange jjajja waffe bamuwa obutwa nedda mukwana essaala yo nyiikira okusaba essaawa zonna agenda kuba nga ali fayini mulwadde era ng'omuntu walwala oba okitegere kale bwe tweyongerayo ate n'amawulire agennaku munnange oyo omukyala gw'olaba we yakutta omwami we n'alyoka amusakata giri obuzibu kwe bwafudde omukyala yagenda e Saudi Arabia okukola kyokka omwami yagira agenze ye n'awasa emboosera y'omukyala omulala ate nga balya na ssente ze basajja muyina akamanyiro kale bwe tweyongerayo ku nsonga za Alien Skin wamu ne Palaso munnange maaso wano waliwo ate alina kyagamba ku famire y'Amayanja family munnange abantu bayikiriza okuba wagaje binasembera nga ngino omuntu omulala munnange kapuuti ngera kubanga bibaterawo wano mu maaso namwe ate muwulire biki bye bagamba tebivudde mu nze wabula nze mbirese ate nawe atabiwulidde obiwulire si bigambo byange era nga bamu bagambye munnange Palaso baku mwana oli musajja mukulu kyokka ate ye mwana Abba Makasi bwe yali ayogera ku mbeera ya kitaawe Jose Chameleone ayina ekintu kye yayogera
abazadde abasinga tekyatuyisa bulungi oba n'abantu abasinga Africans kuba setup yaffe y'ekifirika. Yayogera bw'ati, yagamba nti nze sirabangayo bazadde bakuziza baana baabwe bubi ne batabafaako nga bajjajjange. Ayogera ku Mayanja family. Ffenna kyatuyisa bubi ne tunyiiga. We wava akagambo kali katera okwogera nti omukulu tasobya ku Said. Naye ndowooza tujja kgenda tukkiriza mpola ebigambo by'omwana ono Abba Makasi. Bwe kibanga okujja kwa Alien Skin kwajjira ku luyi kumpi Palaso ze yamukuba, kitutamanya byatandika bitya. Nga nakati gye buli eno Alien Skin akyasobola okulumba Palaso ku stage, ono n'akuŋŋaanya amajambiya, ennyondo n'ebirala n'alumba maka. Then Abba Makasi yandiba mutuufu. Omwana ono yayongerako n'agamba nti mu mbeera ezo ez'obutagambwako n'obutafa ku bantu bange n'akafiirwa ba anko bange babiri, ng'ayogera ku omugenzi AK47 ne Moze Radio RIP. Yabafiirwa mu ngeri gye tutamanyi kubanga nakati ndowooza police report tereetebwanga ku nfa ya AK47. Naye raba mukulu we era akyali mu bino. Bwe kibanga embeera ya kibuli kuba nalabyeyo n'abawagira abagamba nti Alien ate kye wakoze kya bujega ogenda ku poliisi. Kikonde ku kikonde, lumba ne tuwaga. Enkya bayinza okulumba Palaso n'atalugenderamu, oba omwana omu kuba Palaso n'alugenderamu bakuba Alien Skin. Buli muntu alina mwana ye. Alien Skin bw'aba yalumba ku stage ono yalumba maka. Kati Alien Skin ayinza okusirika ate n'alumba mu ngeri endala, oba oli awo ate y'engeri. So bino byonna twandibadde tetukuma muliro agiwadde agende mu maaso. Nze ndowooza oba ati ne Alien Skin kye yakozeemu ate oba nakyo kyadde kyajja kikulumu nti n'atalumba n'agenda n'aloopa. Yes, naye mabega alina kye yakola n'alumba ekitebe kya NUP. Naye NUP nze yagamba erina engeri gye gy'omukwatamu emusobola era teyawaaba. Kakati omusango ogutagenze mu mateeka nagwo okitegeera. So nze nsaba tuleme kuwagira bintu bino kugenda mu maaso. Byandibaddeho ffe singa bikolanga Bobi Wine Bebe Cool Chameleone bwe baali beekubanga otuŋumi twabwe eyo ku street, naye nga bavaayo ne bagenda mu ndongo, buli muntu n'asimula munne endongo, ne tulaba olutalo lw'endongo. Naye kino Palaso kye mwatandise tulaba olutalo lw'abadongo so si olutalo lw'endongo. Nze Kimuli Godfrey Magunda, mutabani wa Ventino Magunda, Bwenda Buddu Bukoma Nsimbi, Director KPG Dream Goals Consult Limited. Tusange wano Kawempe okulina na office zanira wamaffe tutunda ttaka ate nga lya byapa. Osobola okujja gye tuli ng'olina obukadde bubiri bw'olinawo mu cash n'otandika nabo ne tukuwa ploti 5 ku 10 ey'ekyapa n'ogisasulira myezi 6 balance asigaddeyo. Tuli ku 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Kati ene enkola gye twagala okutandika eyo famire yaba Magunda tegambwako, famire yaba Magunda tekwatwako. Munnange nange kambuze nga Mayanja ku Said tetumanyi ki oli kyategese. So violence eyo ate ne police nammwe ebintu bino violence eyo nze nkonde eminga byonna ebibyo byakoleddwa during the nnaku enkulu okuva mu Lubiri, naye bihandolingiddwa bitya.
bihandolingiddwa bitya. So bwe tuwagera kama mukwateko naye akirabe ate n'abamu bakyogera because this guy mbu yajja mu myaka 3 gyokka 2 lwaki yeefudde owakabi. Mwe abamuwagalira mwe mumufuula owakabi, mwe abatamwagalira mwe mumufuula owakabi. Omuntu mumuleke agwe n'ebigambo bye. Nawulidde omukunja atasira ng'agamba mwe mwawaga akasajja, mwe mwawaga akasajja. Ebigambo bya mukunja atasira naye mbirabanga nabyo byamakulu. So Pallaso kyewakoze omusajja amaze emyaka mu kuyimba kyabadde it was uncalled for. Akasajja kakuba endongo bulijjo oli team good music. Nalabye batandise n'okujjayo obutambi mbu walwanako n'omugenzi radio n'omukuba ebiso. Katulaba ebintu ebimu bitandise okuvaayo ebyengeri bye tubadde tutamanyi ffe abamu. Akasajja kakatandika myaka 3 mu myaka 2. You don't need that, Pallaso. No. Ndowooza yange. Eyo ndowooza yange. Naawe osobola okuwa eyo. Nze yange bwetyo bweri nti violence, it is not the way to go for music. Lwaki mututeeka mu lutalo lw'abadongo ng'ate tusobola okufuna olutalo lw'endongo? Okitegedde mukulu wakyali ku kitanda mulwadde kati ate gwe bakube. Kati singa omusajja singa yabadde n'abakuumi omusajja nakuba amasasi, kati olwaleero singa tugamba ki nti bakubye nga roba oba bakubye nga yabadde yeerwanako nga weerwanirako mu maka g'omuntu omu? Ebyo byonna tubitunuulire. Naye bonna balina ensobi. However, ensobi 2 tezigolola kikyamu. Kikyamu kiba kikyamu naye kituufu kiba kituufu. Nze bwe nandirowoozezza. Era abategesi nze kye baasazeewo okugamba nti bayimirize abantu bano nakiwagiddemu. Awo nno wetutuuse munnange era nga bo abantu batandise dde okomyawo akatambi k'omugenzi Moze Radio yafa nga yeekokkola Pallaso ng'agamba alina omutima omubi ankuba. Munnange Pallaso simanyi kye namukola, era abamu batandise n'okugamba nti alabika Pallaso ye yali emabega w'okufa kw'omugenzi Moze Radio. Kale si bigambo byange wabula bibadde biri mu katambi. Kale bwe tweyongerayo ne Narongo Kitone naye alina ate obubaka bw'aweereza Alien Skin. Ngenda kuba nga mubalekerako maaso wano era nze mbasibulire wano bamikwano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Suvi News Extra. Bye bye. Bino kefunye mukulungu bangu bambiseewo mu ntage ngero omukulu Alien Skin. Ebimuli byembimuwe nga nkyasobola kubanga obulwadde buno abakadde butuyisa bubi. Nsooka okwebaza Abannayuganda mwenna abamazeeko omwaka n'abalinamu omutima omuzadde n'abaffe ennyo ku bibakwatako nti Mukama bawemu omukisa. Nenjagala nsinzire wano nsiime Fangoni Boss olw'ensonga zange wammanga n'ebimuli byombikuwe ng'obudde bukyali. Wagenda okujja mu music industry wano wasangawo embeera y'abannamawulire nga be basalawo ku ani anaabeera sita, ani gwe baagala okukuba, ani gwe batasiimye. Embeera eyo n'ogimalayo. Era ebyo ebimuli byo biri mu kkubo mbireeta. Awo n'otereezaawo bulungi nnyo abantu n'obalaga nti gweojja kuyimba ebintu byo baba bikuba tebabikuba tewabajjirira. Awo watereezaawo bulungi nnyo. Mashallah. Nkujjira awalala bwe wamalirizaawo n'okeera ku makya. Wano Abannayuganda balina obuzibu balwanyisa aliko. Kasita obaako empaya gy'olaga nti nze kino kyendi, abantu balwanagana nakyo kuba baagala nnyo abantu ab'okumanyiira,
ab'okuvuma ne basirika, ab'okutyobola. Abantu bonna bulaba mu depression today abasinga ab'amanya bagirimu lwabo abantu ababoogerako nga batyo baddamu batyo baanukula ate obanze gundi ate nze gundi. Weebale nnyo embeera eyo giterezeza bulungi olaze abantu ne boobeera sereebu togenda kumanyirwa nga abantu bagende nga baseka. Kino kyono kira kibamalidde adisaana. Mu ngeri endala nenkwebaza okuzza ekitiibwa ky'Emmengo. Abayimbi bangi ate bakyayagala kuyimba mu nkuuka olw'ensonga nti mu nkuuka wayinza okuba nga mu bayimbi 10 abayimbye nga 2 batakubiddwa bucupa. Kugamba abayimbi ne batyoboolebwanga mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka ate Abaganda abaffe abawano ddala bennyini nga be batyoboola baganda bannaabwe mu maaso ga Kabaka. Mu bintu bye nkoledde omwaka guno ate wankoledde ekyo. Walaze abantu nti kanyuga akacupa ofune engatto. Era eyo embeera wagihandolinze bulungi nnyo. Weebale kuzza kitiibwa mu lubiri nti abayimbi watomwagala mulabe omuleka agende naye abantu balekeraawo okutyobolanga bannaabwe nga babakuba obucupa n'omusulo. Ekyo ate omumanja bingi. I salute. Kakati ate n'ekirala mwabakuba mulindeko njayogera kufanga. N'ekirala nkwebazaamu bino ebintu wammanga. Ensi erwanya nnyo okulaga abantu nti muvubuka gwe oli wa ffujjo nga be bali kukolako. Nze ndaba sagazo nnyingi. Ibula Kabadia ajje Katisiko stage ajjeko Sandra Ryan. Tebabakuba babajjako bujja kubanga balinga bakuvuma. Abantu bagenzi bakuteekako ekintu ekyo oyina effujjo ne tugezaako okwetegereza tulabe effujjo lino olikolera wa. Naye nkwebaza okuba nga mu ffujjo lye bakutenda. Sinalabako vidiyo n'emu ng'okutta Omunnayuganda omukuba. Sinalabako vidiyo yo ng'olumbyeko omuntu yenna nga muka musajja oba nga mukakyaliwe mwayombye n'omukuba. Sinalabako vidiyo yo n'emu aliyeni ng'oyasa emmotoka z'abantu. Sinalabako vidiyo yo nga oyasa ennyumba y'omuntu naye ate tulabyeko ababikukolako ng'ate gwe sinalabako gy'obikolera. Naye olw'okuba nti Uganda eno esiga bukyayi baddira ebintu ebikukoleddwako aye ne basigala nga bagamba nti bannayo omulenzi oyo alina effujjo. Kati kino njagala okitegere alien. Wano waaliwo omuyimbi ngenda kumukugerezaako bamuyita Gravity Omutijji. Saalongo wange omuyimbi wange. Wano abantu bangi bamanyira Gravity. Gravity oyo gw'olaba ne yeerwanako y'omu ku balenzi b'emmanyi abasinga ekibuli. Naye tabakwerwanako baali bamufudde wa kumanyiira nga buli ayagala okuyiga okwogera atandikira ku Gravity n'abagamba si yenze oyo. Gravity yeerwanako ye maama omuntu anaatuuka mpaka lwe baamwesonyiwa n'asigala ng'akola bintu bye nga Gravity. Ngenda kuwaayo nyabo nantale n'essimu ebudde. Ngenda kuwaayo omuyimbi omulala. Omuyimbi omulala bamuyita Eddie Kenzo. Omulenzi oyo yajja wano n'akubalaga nga waliwo abavubuka abaali bayimba. N'atobagana nabo abaali mu Big Talent bakimanyi. Ne bamuteekako ekigambo nti oyo omulenzi musiyazi. Ngenda kulaga industry eno bwesobola okutondako ekintu singa balaba nga ozze n'amaanyi agasinga kugabaddewo bage bayina. Batonda ku Kenzo ekigambo nti musiyazi. Kenzo n'atoba n'ekigambo ekyo. Kenzo ne yeerwanako n'akola abantu bonna abaali bamuliraanye. N'abulako katono kunoona baabo bamwogerako nti musiyazi. Ne yeerwanako mpaka ensulo yagamba nti omusajja n'atera kulya bakazi baffe. Aye kasi musiyazi balimba. Bwe bakwogerangako ekintu tokkiriza kifaanana. Wabula weerwaneko mu ngeri eraga abantu nti si yenze oyo gwe mukola ki. Nkwebaza nnyo okuba ng'otegeera nnyo era ndi so happy okuba nga mu bayimbi abangi bempagira mpagira omu ku gwe omuyimbi asinga okutegeera e Kampala. Oli omu ku abo abasinga okutegeera nti olw'okuba wabatwalako akavimbo balwana nnyo okulaga ensi nti oli mubi oyina effujjo. Nemu ebyo ebikolobero byonna bye tulabye nga bakukolako sinalabako gwe w'obikola muntu. Saba Mukama akukuuma ate agenda kuwa amaanyi kubanga wasamira. Abawala baleke beerijje bajja kutegeera we bagwa. Nkwagala nnyo. Anytime nsonda maanyi tugeko ku Fangoni. Kama bafangoni sibalinaako buzibu. Mwebale kuba na respect. Tetunakulabako nga goyasa emmotoka z'abantu yadde amaka gaabwe yadde okulumba bamaama baabwe.
naye bo tulina bye twalabye nga balumbye obubona abaana bo gwe beera oyo babalwana okuteekako bye baagala nga be bakola effujjo nga gwe tolikola ensi ejja kumala ezuula ekituufu kubanga baagala gwe bamanyiira ne batuulako kitegedde blo kale boyfriend wange Julio oba kati oli otya omanyi nafuna boyfriend kufango nina bagamba byonna